Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino ndibalage ligenda kuyamba ggwe atawaanyizibwa omusujja kukumazeeko emirembe. Funa eddagala eryo, tandike funa omululuuza guteeke ebbali. Omululuuza mulungi nnyo, beera ng'oguteeka ebbali. Ofune ebikoola by'entuntunu ennene, funako ebikoola nabyo biteeke ebbali. Ofune ebbombo eryo nayo ofunayo ebbombo nalyo ligatte ku eryo eddagala lyaffe. Ofune n'ekifumufumu, funa ekifumufumu kyekyo ky'olaba, funa ebikoola n'obutititi nakyo kiteeke ebbali awo. Ofune n'essere naye muteeke ebbali awo. Ofune n'obukoola bwa muleke, funa obukoola bubiri nga bw'obulaba, nabwo bugatte ku ddagala eryo. Kati eddagala eryo lyonna nga bwe ndikulaze lifune, tugenda ddifumba bufumbi. Ku bbombo kuliko obuntu obubeera bulanda obubeera ng'obuggyako nga tonnaba kulyoza. Bw'omala eddagala eryo lyoze bulungi nga bw'olaba, tugenda dditokosa ddifumba bufumbi. Bw'omala oddyoza bulungi liteeke mu ssefuliya nga bw'olaba, liteeke mu kassefuliya. Bw'omala odditeeka mu kassefuliya beera ng'oteekamu amazzi. Teekamu amazzi agawerako, kisinziira bungi bw'eddagala ly'oba ofunye. Eddagala lino ligenda kukuyamba ggwe atawaanyizibwa omusujja nga gukumazeeko emirembe. Fumba ku ddagala eryo nga bw'olaba, lifumbe lireke litokotere ddala. Tulyagala nga liyidde bulungi. Bwe liba liyidde, kati ggwe omukulu gw'agenda okunywa eddagala eryo, funa ejiiko bw'etyo, ejiiko esena enva yeeyo gifune. Sena ebijiiko 3 eby'eddagala eryo nga bw'oteeka mu kikopo ekyo kimu ekijiiko, oteekemu n'ekijiiko ekyokubiri nga bw'olaba. Ofuna ebijiiko 3 by'oba onywa ku budde obw'okumakya ng'omaze okulya ekyenkya bulungi. Nywa ebijiiko 3 eby'eddagala eryo nga bw'oliraba lyeryo. Ebyo bijiiko 3 ebijiiko ebinene ebisena enva, beera ng'obinywa ku makya ng'omaze okunywa caayi oba okulya ekyenkya. Wamu ne mu ttuntu osobola era okunywayo ebijiiko 3 ne wano ng'ogenda kwebaka ng'omaze okulya bulungi ekyeggulo, era nnywayo ebijiiko 3 eby'eddagala eryo. Gwe omukulu by'olina okunywa ebyo, ogenda kutereera bulungi, omusujja gugenda kuddukako. Ate omwana omuto myaka 5, 7 paka ku 10 osobola omuwaako ejiiko emu eyo ennene esena enva ebeera ejja mumala. Naye ye muweeko ku makya nga amaze okunywa caayi ne wano ng'agenda kwebaka, kwegamba muwe ebijiiko 2 olunaku. Ku makya kimu ne wano ng'agenda kwebaka ekijiiko kimu omwana omuto. Naye ligenda bayamba gwatawaanyizibwa omusujja gugenda kugenda. Ddagala ddungi nnyo, ligenda kujjanjaba bulungi nnyo, era nange lyennywa era ndifumbye nga njagala kunywako omusujja gubadde gunsumbuwasumbuwamukko ennaku zino. Era ly'eddagala lyentera okukozesa n'embeera nga ntereera bulungi nnyo. Bw'olinywa tugeze ku makya n'onywa nga bwe nkugambye ne mu ttuntu ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka, ku makya ogenda kukeera bulungi nnyo ng'olinawo enjawulo. Ekyo nkikubuulira. Eddagala lyo ddungi nnyo, lifumbe olinywe ng'olifumbye bufumbi. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.